Amacha ga leero Robert Kyagulanyi Ssentamu asimbudde okuva e Gomba ng'ayolekera Ssembabule wamu ne Lyantonde okusobola okuyega abawangaalira eno okumutuusa mu ntebe ennene. Ono obwedda buli waayita nga bamukubira emizira nga bwe bamuddukirako era bw'atuuse e Madduba n'avuddeyo n'abawuubirako oluvannyuma n'ayogerako nabo bw'atyo ne yeeyongerayo n'olugendo lwe olw'e Ssembabule. Kyagulanyi ab'e Ssembabule bamuyiiridde ebirabo omubadde enkoko, embuzi, amatooke n'ebirala bingi ng'akabonero ak'okumulaga omukwano. Abawagizi abadde bawanise fulaaga z'eggwanga bakira obwedda bayimba erinnya lye nga n'ekiro ekibadde kikwatiridde nga kisuubiza okuyiwa enkuba tekibalobedde kusigala nga bamugoberera nga bwe bakuba omubaala gwa People Power awa Power. Ye Goreti Namuga nga ye mubaka wa Mawogola South aliko kati olumuwadde akazindaalo akyamudde abawagizi be era bw'atyo n'aloopera omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform ebizibu bye balina omuli obutaba na masomero, enguudo embi n'ebbula ly'emirimu. Ssembabule ali mu kibululu, Ssembabule ali mu kizikiza, ndaba bwereeta Mawogola kawunti ne yeenunula. N'abafuna omubaka amalayo, n'abagamba bweguba mupiira mu kisaawe buli nnamba ngisamba, nteeka mu midfield ompulire. Teeka mu ggwayo ompulire. Mr. President nze siribaloba amagoye abeeteeba Namuga teyeeteeba. Ono nga bulijjo ayise mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi abuuze ku bawagizi ba National Unity Platform era bano abasuubiza okuwuuta ku ssavu singa balonda umbrella. Musange Maguli, ahuli musange Magulu shirahiki. Ahuli musange Magulu shirehoti. Murakoze cyane Imani bakuru. Robert Kyagulanyi Ssentamu akuutidde ab'e Ssembabule okubeera obumu ng'enjiri gy'abadde atambuza okwetooloola eggwanga yonna bukyanga kakuyega atandika. Tegeeza ekiseera eky'okwawula yawulamu kyaweddeko kati tunuulira Uganda empya nga buli omu asaanidde oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki. Uganda empya nga ebirowoozo ebitugasa ffenna ebitambula. Uganda empya nga obugagga bw'ensi buyamba ffe. Uganda empya gy'otogenda kuddamu kulaba pulezidenti abafuga okumala myaka 40. Ab'e Ssembabule abasuubiza Uganda empya ejjudde emirembe, emirimu, enguudo ennungi n'ebirala bingi. Oluvannyuma abasabye okumulonda bamutuuse mu ntebe ennene olwo banaalaba ku Uganda empya. Eno pulezidenti omupya gwe mugenda okufuna bwe ba mmotoka egenda kuba benzi. Bw'oba oguze benzi, abantu b'emitete bw'ogulanga benzi toteekangamu sipeya owa vitiizi era ne sipeya mutuwe benzi. Olaba ambuleera ye benzi tiikinga, olaba ambuleera tiikinga. Patricia Mbabazi, KSTV, Agaleero.